Omanyika nakalulunze saagala nnyo sirimu nabyabufuzi naye bukyanga ntegeera bya bululu ko nange nakalabye nga kano kakulemye okutegeera saakategedde naye ebigenda mu maaso mu nsi mbikola ki mbigoberera noga ye kubanga nze bukyanga mbeera mu bululu mbadde sibirirako balangiridde muntu nti ono yasoose okuyitamu ate ne bamukomya mukubo ne bamugaa sookodde ate ne bamugaa ono yakuwangudde kibaddewo nnyo era bamaze kuyita mu state house mu kukyalo ono baliwo bamyamanga kuva mu state house nebeera order kati yensi yaffe okwonooneka nti n'omusango gw'ennyanja nagwo gunaamalanga kulaba bakulu mu state house ensi bweyonooneka okutuuka ku ekyo olwo tuba tulagawa ensi etakyalimu kukkaanya ensi erimu abeekyaye nga buli gwoyitako yeesooza ensi erimu ebizze nga bwe binyiga emitima gy'abantu bibazaalidde endwadde bibazaalidde okwekyawa ne basalawo baffe kati ekyo kibi nnyo mu nsi ng'eno yaffe Uganda era nsaba gavumenti njikubira omulanga enoonye nnyo ki ekyo ekyayisizza abantu okusinga okuwutula obuwutuza abantu emiggo ate Zambali y'omu ku bantu be tulina abalina obwongo obwoje bw'abavubuka kati abaliko so bw'anaakwatagana n'ababaka banne bwe banaabeera mu paalamenti nsuubira nze nti nange Zambali ajja bakolera ow'eggomba memba paalamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yugi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Omusajja ono oba yali oba akyali media personality naye ennaku zino yatubulabulako yatulekayo naye ng'emirimu akyagenda mu maaso n'okugikwasaganya ng'obwedda. So genda olunaku olwaleero tuze tuwayemuko ku mboozi tubadde tudde okunyumyamukko tutte ebbanga ligenze naye munoonyezaako nenzija tuwayemuko naye soko nzikiriza akubuuzeeko tutandikire awo. Nsanyusa okulaba ssebo. Weewaawo abatulaba mwenna ku Mboozi UG Emboozi mu UG Emboozi mu UG mwebala okutulaba mwebala okuwagira n'okulaba ebyenjawulo ebibatuusibwako Emboozi mu UG n'omukulu Mayanja onoonyeza mbadde ndudde nange okulaba abalabi mwenna ate banoonyeza ate tubeeko bye tuwayo ebitonotono anti Emboozi era mu UG kati etandise. Amiina wabulirawo ennaku zino okubula nunzi nga sibulanga ndabika abanoonya bandaba naddala kati bensinga okuweererezaamu ab'emikolo gy'okwanjula ab'embaga bandaba mpozi gwe obadde tondaba. Bwe ngamba nti nno obuliddewo omanyi kati walunze wenkumanyidde okugeza twabeeranga ffenna ng'olina ttiimu y'abayimbi b'obeera nabo era twatambulanga wano nawo wali ssebo nze yali omu ku bamawulire bo ebiseera ebyo nga tukulaba nnyo nga tukulabira nnyo sayidi awo tuva Makindye naye kati tokyalabikirayo ddala tulawo okukulaba
emakindi empitamu naye kati emanyi ensi omuganda agamba nti enswa bwekyusa amaaso nga naawe agenda okugitta okyusa envubo. Kati ensi bwe twava mu biseera bya covid awo byakyusa buli muntu yennyini neyeshapinga waalina okubeera. Kati nzaawo mu kisaawe ky'okuyimba n'okupromotinga music nawummulamuko naye nga saaviiramu ddala era nkyalimu naye kati sikyakola nnyo okuleeta bayimbi nga bwe nali luli nti promoting omuyimbi ono muleeta aveeyo mukakase mulage abantu bantu bamwagale oba bamukyawe. Kati nakyusaamu nkyakola ebivulu naye mbigulira eyo mu mpolampola mu magezi gange ne tugenda tukola endongo mwabo abairiko kati abayimba endongo ne tugikuba nevaayo mpolampola naye nga saagiviiramu ddala. Kubanga tulaba bapromote ennaku zino nti bagenda bafuna kasente mu gavumenti oba ewantu wonna oba wajja nosali musale naye nze nali nkumanyi nga omu ku bapromota ab'amaanyi era abategesi b'endongo ate nga toli promota kyokka wabula ate era nga ogatibwako n'ekyobwa manager omuvumbuzi w'ebitone naye sitera kulaba mu bantu abo nti kakati babitex bali wano bagenda kufunayo ku ssente timuze bakida wuli tumulengera nga bwe tulengera abalala. Kati oluusi nze emirimu egimu gintwala abamu ne bankiikirirawo naye ng'ebiba bigenda mu maaso nga mu ba music promoters bonna mwendi era ndi registered Jovi Promotions okubanga ekakala by'emirimu era ndi wansi w'ekiwayi kya Abitex Promotions. Kati Jovi Promotions eri mu Uganda Promoters Association yegatira wamu mu umbrella eyo gye tulimu era juzi batuwadde president yatuwa obuwumbi bumeka 5 n'ekiwayi kiri ekikulemberwa Bajjo nakyo nakiwa obuwumbi 5 naye lwakuba kale ffe abamu tetunnazikwatako ate tunnawulira ngalo bwe zibuguma bwe ziba zabugumye ku balala ffe ate twamala okola ebiwandiko naye batulwisizza nazulire zirimu emigozo bano era Babitex babayita akakiiko akavunanyizibwa ku buli bw'enguza ka State House kabayita banyonyole era nagenda okuwulira agavaayo nga babagamba nti sente bazizzeeyo. Oluusi omanyi ne sente zino nazo omanyi sente kyekintu ekizibu mu nsi. Omuntu asobola okutemerera ekigambo nga ne ku akawunti sente tezinnavaako abo baziridde bazimazeeko bazikoze bwe bati okusinziira ku lukiiko olutesitesi mu association yaffe naddala mu sako yaffe tumala kutuula nga bamembers ne tusalawo naatwale bwezityo kakati tetunnakikola kakati bali abagamba nti sente Abitex yazirya bo bakijjeewa kakati omanyi mu ndongo muno tulina ebizibu ebiwera naddala mba promota abamu bayina ebizibu bitya ng'omuntu agenda ne yeewola n'abangibwa fenaffe twewolanga kendongo ne zitusala ojjukira bulungi nze omu ku bwe basooka okukwatira ebivulu bya Bobi Wine nga baganye kyalenga ebusaabala wali busaabala ebyange kyali Kamuli ekirala kyali Hoima ekirala kyali Masindi kakati bwe babikwata saafa naye amabanja agandimu gali mayitirivu nenwana entalo zange okutuusa gavumenti yatudizaayo ku sente naye nga tuvu mu biseera bya covid emabega wa covid nga covid yali azze oba yali tannajjaawo yali amaze okujja kati nange awo obwongo butabuseemu kubanga nzijukira nti gavumenti okubaka abantu beeririro olw'ebivulu ebisaze kyatandika nga covid yawedde naye kakati mu bapromoters mulimu abalina omuliro omungi nga ye okuwerera abaana kutunuulidde mu bivulu okulya kuli mu bivulu azimba akayumba akalaba mu kivulu nga talinayo kuyingiza kulala kakati ate ffe ekyo si kye tuli
obeerako n'omutego guno kubanga omuganda agamba atego ogumutaliira n'otegako wali n'otega wano nakino kigenda okujja kikusanga ate toli ku zero kakati abasinga okukuba nze bendaba abasinga okuleekaana ennyo Abitex yabba yakola ki babadde n'ebizibu abamu babadde n'amakomera nga babasibira lw'amabanja naye senga esente ezo tezazze bandibadde bali luddawa okitegeera agamba tulina ekizibu kimu nti mulimu bapromota abaleekaana ennyo ne balaga nti kino bwekiti ne bwekiti kwegamba toyinza tusobola buli omu alina omutima ogugwe buli omu alina endowooza eyiye so kati ffe abataleekaana tubeerayo sente bwe zinajja banaazituwa ate ne tukola bizinensi endala ezinayamba oluusi ne ku bannayuganda naye oluusi abazirwanira kati boolaba bakuba ennyo endere nze bendaba zigenda kuggwa nawaabulwemu nekyazikolamu ng'azitadde mu mabanja kubanga asiŋŋaaniddwa ali buki ali bubi naye nga sente zo tezinaggwa nayo basooka kutuwaako biliyoni oba emu n'ekitundu kati pulezidenti n'agamba endala agenda zituwa kyekyo kye tulinda abamu tulabe kuba nange nzaagalako njagala miliyoni nga 2 nina omulimu gwenjagala okutandikawo ku lwa bannayuganda tulisimbeko ne bannayuganda abalala bempaayo emirimu nga bawera nga 3-4-5 okusinga okumpa sente ate nenziza mu bivulu oluusi ekivulu kizisse kizisaze nina projekiti yange gye nategeka ninawo akasente akatonotono akamu ne machines nazigula dda zigenda otandika omulimu ogwo kampani nenjirijestalinga kati ninze kumpaayo bwe bansukumamu nenfuna wana nsukumamu miliyoni 2 okuyingira ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu ojja kuwulira nga bwe nakolanga ku baana bali nze saa promotinga nga music kumufunamu naye era we nakoma okupromotinga ebitone ebito ebijja gwokyawulirayo muyimbi kyajja tewali kitegeeza nti mu Uganda abantu baagala bamulya nnimire baagala batuuse wano ne babatwala baagala batuuse wano ne babatwala era we nakoma okupromotinga abayimbi abamu abanene we mu ggwanga wano abasinga bava mu ngalo zange musoka akati we nakoma okututumula ebitone gyebiri bikyaliyo ebitone ebirungi naye naffe tetukyalina busobozi buleeta bitone olw'ensonga nti n'ebitone nabyo tebireeteka oluba omutuusa omutaddemu sente zo akuliridde miliyoni nga 5 oba 10 wogenda okweyagalira mu sente zo ng'akugukako ne bamuwabya ne bamutwala awo kyekitujja mu bintu bino n'ekisa okutuggwa kati kyova olaba nze mpromotingira mu mikolo gyange bwe nsanga omunaku ku mukolo nga muyita mu bangi nga tumusondera akasente nga mutandikirawo akalimu by the way project eyo nze ekintu kyansanyusa nnyo ekyo ekyokuyamba abantu kuba nkulabye nnyo nga oyamba abateesobolera omuntu n'avaawo nekyafunye omuntu yaza ku mukolo okusanyuka nga talina kyasuubira n'addayo ne kapito ewaka ensi kuyambagana mu nsi muno ensi bwe wasanga ng'omuntu nga afunye ekizibu wamuyoolayolanga naye kati ensi olw'okuba yajjamu amateeka agamu nga nawe okutuyamba tegatuyamba ate galinga agatutulugunya obutulugunya kati tokyasanga muntu atomeddwa ku accident n'omuyamba okitegeera omuyitako buki buyisi kubanga ogenda kufuna ebibuuzo bingi ono omulese ŋŋaani ekitegeeza gwe omutomedde sooka okole wano statement naawe oyambye bulamu bwa muntu kati abantu tusanga abantu ng'omuntu ataawa ne bagamba mukubire poliisi mulinde ambulance mulinde kwegamba abantu bafa nze juzi nali nva ku mukolo ebutambala bayitawo kalamba tutuuka erukalu nga bagamba sinotrack ng'etomedde abavubuka aba ng'omwe mukutuddeko amagulu gano ng'omulala emukutudde okugulu kuno kumu naye nga bali awo bataawa kyokka ng'ate ababodaboda bwe bajja nga bagamba tewali mmotoka ffe tuyise poliisi bazibye oluguudo ffenna ne tusooka tubeera mu mmotoka nga 400 tubuuza kiki ekiri mu maaso nti waliwo awo accident nga tulowooza nti emmotoka ze basikayo oba zigudde kumba ababodaboda beekozeemu omulimu bazibye oluguudo balutaddemu ebitooke balutaddemu ki okutuusa lwe navaayo mu makanzu gange nali ŋŋenda na busiya ku mukolo gwa Daddy Andre nga gye nina okusula ku olwo ne nvaayo mu makanzu gange ne mbagamba bannange
fe abalina emitima emirungi abandiyambye abaana bano okubatwala muzibye oluguudo kati tuyitewa okubatuukako okubayamba bano abataawa nga buli muntu atunula butunuzi bw'ati balinda ki poliisi kati obuntu bulamu buli lwe buggwa mu nsi ensi eba efuuse kivundu abantu baweddemu obuntu bulamu abantu tebakyayagaliza bannaabwe obuntu bulamu buno buvudde ku ki okugwa mu bantu anti abantu nabo bennyini be baakolera obuntu bulamu tebaabayamba okitegedde oli bw'oba wamuyisa bulungi kakati katugeze ozze wano ewange okaaba tolina wakusula nziridde ku boys quarter yange emu nkikuwadde nkubuuza munnange gwe atalina wakusula obeera ntegeddeko nenga munnaye sulako wano emyezi emeka emyezi 2 nga bwoyiya obulamu oyo gw'osembezza weekanga enkya yawadde abaana b'obutwa nga naye kimuba oweesa obutwa ayagala kubbamu ka TV ke oyinaako emitwalo 6 oba 7 muki mu nnyumba akati ebikolobero bijja bibaawo ne bisangulawo empisa ennungi wano omwana w'omuntu bwe waifumanga ekyemisana oba ekyeggulu ng'omwana bajja abaneiba nga muliira wamu naye kati omuntu ayinza okuga nga bula abaana baneiba abo omwana bwaddayo olubuto ne lumuluma ekiro tebagambe nti nze muwadde kino okitegeera kakati mulimu ebizibu ebizze olw'enneeyisa yaffe kati nze nina ku kitundu kuno mikwano gyange abasinga baana abato okuva ku lunaku lumu okutuuka ku myaka nga 10 n'egiijo era bwe munaaba muddayo wano nga mukama nsaasidde nga tutambulako ffenna ojja kulabako ebyenjawulo nti nze wano wakasisimbulawo nga siinaamu binusu era mbivungisa mu supamaketi eyo ne mbaga mpa ebinusu bya mitwalo 5 mbeera n'ebinusu bya mitwalo emeka emitwalo 5 kubanga oluggula geeti eyo nenkuba rivansi nga wali bayimirira ng'eri bayimirira nina stages nga meka 3 naye mu mmotoka zonna eziva mu kitundu eno gye mbeera abaana bonna n'abantu abakulu bamanyi mmotoka yaani iyo yange lwakuba omutima gulinze ogwankulizibwamu nguyina era gwe gwolaba ndaga n'emikolo ogw'ekisa okimanyi nti tubeera ku mizigo eyo gye tukyali nti omuntu najjanga neyibawo naye nga tanza kugamba nga kuyita kana tanza kugamba nti munange wasiza otya okitegeera kati ensi bwetyo ensi eyonooneka neetuuka ku ssa eryokwefaako buli muntu neyeefaako yekka kyova olaba abantu bafa n'ebizibu naye luli omuntu yabangako omuntu gwagamba bamanyi ebyabakidde awo munoonye mayanja mayanja yajja obbabuulira ebyabakidde awo ebiki kubanga nakwegguliranga nenga omanyi mayanja nti abaana nno tebannemeredde ennaku zino okusoma oyinayo nti ninayo nozimpa nenziza abaana kuki ku ssomero ate nange nentwala obuvunaanyizibwa okunoonya akasente ko kompadde nga mayanja nenkazza kati omuntu bw'omuwa ssente oyina muleetera poliisi okuzikuddiza omuntu kwegamba obuntu bulamu abamu bwalemerera okuziza atayagala kujjawo oyo yazimuwa kizibu kiveewo kiringa era abantu edda abantu babawanga ne bagamba nti gundi talina waalimira genda ogira olimirako wali ekisiko nange kyannemerera omuntu bwe yatandikanga ennaku zino okulimirawo ng'ayagala kutwalawo ayagala kutta gwe nannyiniwo yettaka alikoleki alitwale ate bw'atandika oba gwe babadde balaba nga alimawo omwaka gumu emyaka 2 bw'atandika okugoba ebiwandiiko mugenze mu kkooti ekkooti okusala omusango gw'ettaka kati muzuzumba emyaka egisoba 40 ameka nga bw'okyogedde waliwo omusango gwakasalibwa omukazi neyeddezaawo ettaka lye naye nga abaana be yali bbaawe bo bwe yafa naye abaana be yali bbaawe kuba yabasangamu omukazi gwe gye baali babeera kati omukazi ono n'akola n'agula ennyumba bwe yagula ennyumba n'abeera n'omwami w'oyo naye omwami okigambibwa okuba nti ku nnyumba yonna sente zonna ze baagigula omwami yateekako emitwalo 10 gyokka naye kati abaana bo nga salimu gye bakola nti ennyumba ya taata waabwe yagigula naye bamala badde bamaze emyaka 20 goyogedde emyaka 20 bagenze mu kkooti
kooti mugenda mwejulirwamu naye ng'omusango gibeerawo mukome wenkya mukome uli emyaka 10 omukazi yakeddizaawo mugenda nokibalamu ng'essente ze mukozesezza okutambula amakooti bano balyeko balooya balye nga zigula n'ennyumba ezo ennyumba eyo gye mukayanira nga zigigula emirundi emeka ebiri era bamaze kuyita mu state house mu kyalo ono baliwo bamyamba nga kuva mu state house nebeera order kati yensi yaffe okwonooneka nti n'omusango gw'ennyaanya nagwo gunaamalanga kulaba bakulu mu state house ensi bweyonooneka okutuuka ku ekyo olwo tuba tulagawa ensi etakyalimu kukkaanya ensi erimu abeekyaye nga buli gwoyitako yeesooza naye nga tolina kyomukoze olina omusanga eyo mu kyalo tugenda nitukoleyo emikolo nosanga omuntu nga anywedde walagi noyimirira nobuuza abekyalo nobagamba bannange omusajja alabikwa bwati lwaki temuyamba nti oyo muveeko ebizibu byamufuukira ebizibu nti bitya nti yayina edduuka eyo mu kikuubo ne batwala emaali aba revenue ate bwe yadda ku lubalaza okukolera ku lubalaza abenga eyezazzaawo ate ne bamuyoola aba city council ne bamukuba mu kkomera emyaka bwe giti neyeekyawa naffe twamuvaako olaba omuntu eyali alina we yeetuusizza ensi erimu ebizze nga bwe binyiga emitima gy'abantu bibazaalidde endwadde bibazaalidde okwekyawa ne basalawo baffe kati ekyo kibi nnyo mu nsi ng'eno eyaffe Uganda era nsaba gavumenti njikubira omulanga enoonye ennyo ki ekyo ekyayisizza abantu okusinga okuwutula obuwutuza abantu emiggo tegigunjula ne bwaba mwana waka nze wano abaana bange bonna tewali gwenkuba ewaka wano naye buli gwempita jangu tutuula butuuzi nemwogera kino lwaki wakikoze bwoti nakino wakikoze bwoti kati toddamu kikola bwoti bampulira okusinga eyakwata omuggo kuba kati abakwata emiggo abaana baabwe abamu baalalukira ddala tebamanyina gye bali naye gwe bw'otuula n'omuntu ne mwogera ne mudda ku layini entuufu ensi kyekigikulaakulanya okitegedde kati ekyo ekireese abantu okwekyawa nsaba nnyo gavumenti ekinoonyerezeeko ereme kibuusa maaso nina omusajja gwembadde neerero ku makya Moses soka ononya ku muliro ngamba tojjaako nonya ku muliro wano nina omusajja gwembadde neyo ku makya kwetuli nga tuwayaamu kati nemugamba ewakeyo bwembaayo ne babangenze kuba kabukyali nekanga nebasenga obudde bugenze sawa yo nga 7-8 kati nambuza oba okola ki nemugamba oluusi mbeera ku laptop yange okwo nga nina emirimu gyenkola ate oluusi mbako n'abaana waka nga manyi nti nina okawula kange akato mwaka gumu n'emyezi nga giijo kati kabeerawo nga kambukirabukirako nga tuzannyamu naŋŋamba kakakusanyirako biki baleze nekasanyirako kawujja oluyi omwana owuwe kakati olaba zenkawujja oluyi nekagwerikyawa dda kakati kyekyo kyolabye nti omusajja ematugga yasanze muwala we n'omulenzi mu nnyumba n'amukuba n'asibawo ennyumba n'amutta naye ng'ekyabadde kissa omwana wakati w'omuzadde nga n'oli mwana munne basoma na bonna kiki akati ono bwe yamaze ate okutta n'adduka poliisi ndowooza oba yamukutte oba ekyamunoonya simanyi akati olaba bwe weewadde ggwe omutima gwo gunyiga emirembe n'emirembe amiina muwalawo wamuttirako omuntu ne bw'alikula ekyo kikolimu gwe kennyini ogenda mu kkomera kuvunaanibwa mada wasse abantu obusungu obungi abamu bwe bakozesa tebasooka kufumiintiriza mu nsi tulina okufumiintiriza okwo kw'abajjajjaffe bwe wajjanga emisinde n'ogamba jjajjawe bankubye banzise nakukwatirako wano magulu naga sirikawo kiki ogundi nzigyeko egaali ne bankuba emiggo teyapaaluukanga kudduka misinde kulaba ani akuyabwana kati kyekiriwo kati omuntu takyawuliriza
naye luli omwana bwe yajjanga nga bamukubidde ab'ekyalo wasookanga kumusirisa n'otegeera ensonga bwe walabanga nga kye bamukubidde kirimu ensonga naye n'omugalamiza n'omwongera n'amanya nti ekyo tekiriddibwamu ne bwendi kiwaabe wa jjajja oba ewa taata oba ewa maama era bali nkuba kati ennaku zino ekiriwo abantu balinga abeesasuza obwesasuza. Osanga omuzadde ng'atambula n'omwana ku kkubo, omwana muto wa myaka nga 3 4 5 naye n'amuwulumiza oluyi osamaala ki tambula bulungi naye nga ye yalina omwana omuto atira ngamba nti yalina omukwata ku mukono amulage bwe batambula naye amukuba bukubi luyi. Nze n'abantu abakulu kye bantamizza atambula n'omwana wa myaka 3 oba 4 omwana mu kifo ky'omukwatire ne watayita mmotoka ate gwateeka eno ku sayidi y'oluguudo emmotoka gye zikola ki gye ziyita ne pikipiki n'ogamba kati ono muzadde ki naye nze olumu nyimirira ne njogera nabo ne mugamba maama obulamu bw'omwana oyo obulaba ojja kumutaamu katono emmotoka emukube abadde alowooza nti otambula bya ssanyu omwana ozzeeyo mulambo ng'ate amutomedde tagenda kuwayo yadde 10. Ensi gye tulimu Mukama atusaasire tuddeyo ku mpisa oba lwakuba tuzate tekijja kwewalika mawanga mangi ge tuyingiddemu mulimu amawanga ge tuyina muno munaddala mu Buganda muno ng'ewaabwe okutta muzannyo ng'oli ewaabwe okulumya munne n'akaabali essanyu lye naye waliwo ffe abamu ebitunyiga omutima nga bw'olaba n'abantu abakaaba nga naawe owulira amaziga gajja ng'ennaku kwegamba ogiwulira ku ki ku mutima kati ak'obuntu obuntu bulamu buwedde nnyo mu bantu kyekitutawaanya kati mu nsi. Kale kakati ensonga zeezo waliwo mbadde njala twogereko nga ffe abali mu media nze nkyalimu waseseetukamu ggwe wawummula naye tulabyeko abantu bangi amaloboozi gabadde mangi naddala ku beesimbyewo nga bagamba nti abantu abo aba midiya n'abayimbi kubanga bw'olaba omuyimbi n'omuntu ali mu mawulire tebaawukana nnyo ebiseera ebisinga nga bagamba nti abantu abo babawadde nnyo omukisa naye tebakoledde bantu era kyova olaba nti n'abamu babajjeyo oba oli awo abamu nga bagamba nti oba oli awo y'ensonga eyo olina mukwano goza mbali Blasi Omukasa ntera okuba balaba mubeera mwenna omulimu mukola gwe gumu gw'emikolo anagisigalako oba yagikomezaawo agenda ateese buteesa mu palamenti amono mu mikolo oba agakwase ogakolere ddala agankwase tubeere nga tukola nga bwetuteekayo eri ku mawono mu mikolo so kakati ndabye ebiseera bingi mutambudde mwenna mu buli nsonga yonna ate nga musajja wa mawulire era y'omu ku bali bagamba kuba nabeerangako n'abantu abamu nga bagamba nezamba ali oyo anaayitamu anti kaakati omanyi abamawulire abo babawadde omukisa naye tebakoledde bantu n'ebirala ebifaananako ng'ebyo lwaki abantu balina endowooza eyo omuntu yenna okuba n'endowooza nti ow'amawulire taakolere bantu nze ndaba oluusi abatakifumintiriza nnyo omuntu asinze okuteesa mu palamenti ya Uganda ayogerwako ali ne ku likodi kati Ssemujjuŋŋanda munnamawulire ebiteeso bye endeeta ye y'ebintu abadde wanjawulo aweereza era mu kuweereza kwe bigenda sigala mu likodi nti munnamawulire Ssemujjuŋŋanda ki abantu n'ebiteeso ne biyitamu. So kati nze ku bannamawulire nti lwaki tebaweereza bannamawulire bameka waliwo ne Joel Ssennyonyi munnamawulire aweereza bubi akoze bulungi ekisanja kye ekisoose akikoledde ddala bulungi n'olabira ddala nti obwongo buyimiriddewo munnamawulire ani omulala atakoze Kazibwe Bashir bamwemulugunyizaako nnyo abantu nedda buli muntu yenna mu mitima gyaffe abamu tuba n'eggoolo nze nzijja nga nziza okukwata ttiimu mayanja tusambe naye omupiira nga bwe noonya ggoolo emu gye ŋŋenda okudifendinga
mpaka omupiira lwegunakola ki gunaggwa waliwo nakanyiza bagolokipa ke bakola oba n'abasambi bennyini nti bwe baba nga obudde bunaatera okuggwayo nga bye bakulembedde bamukona ku katono n'agweri n'abeeraawo nga tavaawo tayimukawo n'ogamba omusajja ono kati ne musajja wange kaziwe Bashir naye akola ki naye ayinza okuba yayina ggoolo ye nga ye omulamu agwe nti kaŋŋendeyo ekisanja kyange kimu nange nkwakuleyo kyenkwakudde nkole ebirala era kyova olaba ne mu bantu abadde takola ki nga taliimu yakomawo mu kuvuganya ekyo kyali kibalo kye buli muntu alina ekibalo kye mu mutwe ng'ogyeko bano abamu abasuuziddwa nga bakomyewo naye nga oluusi mu nsuula gye babasuddemu naffe tukyagyewuunya noga ndi ye omanyi kano akalulu nze saagala nnyo siri munnabyabufuzi naye bukyanga ntegeera bya bululu ko nange nakalabye nga kano kakulemye okutegeera saakategedde kubanga era kyade nekinkakatako kakola ki kukategeera naye ebigenda mu maaso mu nsi mbikola ki mbigoberera noga ye kubanga nze bukyanga mbeera mu bululu mbadde sibirirako balangiridde muntu nti ono yasoose okuyitamu ate ne bamukomya mukubo ne bamugaa sookodde ate ne bamugaa ono yakuwamudde kibaddewo nnyo waliwo omwana yenyumiza bamuyita Simon Rocco mumanyi yali muka Geoffrey Lutaaya yali yeyo omu ku abo abali mu ne Geoffrey Lutaaya oyo ku nnaku lw'okulonda lwennyini paka okutuusa mu kubala okwaggwa yagamba nti omukyala yavuganya ne Geoffrey Lutaaya yali asinze omutwalo Lutaaya zali akulembedde obula omutwalo mulamba nga gwe guli wali ku kigundi ku kitivi nga gwakulembedde nagwo kati abakulu ne bajjaawo bali awo nga Kasolo ayingiddewo n'ayingira n'atuula n'abalalaawo kati ne batandika okubeera nga bayisaamu Kasolo bamulangiridde ne bane abalala balangiridde muliki yitali n'abalaba balangiridde kati nga ono yasigaddewo Geoffrey Lutaaya gwavuganya naye tutandika ofisa n'agamba bannaye kangende nebakemu kungenda kukomawo bwe yabanga okudda bw'ati yalangira bulangirizi kiweena alemu awangudde empuuta wagiryako mu biseera bye twakomberanga enkokola nagiryako n'ekitono ekyalo kyonna ne kiwunya empuuta wagiryako nagiryako isupu eyatugendaogigira oti kakati omusajja yagulanga empuuta awaka n'agamba bampe kalamba akawuuta abaana bange mbatwalire munyiya okitegedde kakati kana akalulu akamu kabadde kamunyiya nti neyewaana nti alijja mu maaso kategeere nti ono baalidde sabbulenya yonna ebawunyeko kakati akanakalu omusajja agamba nga mugimpe namba empuuta abaana bange balina amaddu ngende mbavumula amaddu eno ntutte munyiya kati bwe yalabanga omwana alina amaddu amangi bamusalanga kabutobuto teyavanga mangi kati ketwabaddemu bakayita munyiya oba wabadde gwe okulembedde nze omanyi saagala nnyo kugenda nnyo mubyabufuzi naye kubanga nze ndi mugatta ate era siri esimbawo nze nesimbawo mulundi gumutoliddamu nempangula nesimbawo nga nvuganya ne mukyala wange nannonda era mukyala wange olwamala okunnonda Vivian Naggayi ne Musa wane wakawoze wano wetuwangalira akalulu akange ne kaggwa kakati asubira nagenda nkwegayirire nti munnange yenzo ndabiranga ddala kuki gwokimanyi nti akalulu n'atayina makulu akujoga naye nga gwe mu mutwe gwe mujjudde amakulu mayitirivu kati nze kyova olaba nze bye nandikoledde abantu nga mbagamba banaye mumpa obululu mbibakolere mbikolera mu mikolo mu mikolo
nti bwendaba alina obwetaavu nga muyitayo ng'obumutuusaako nga mbumutuusaako oba tumusondeddeyo akakaddaawo ne bannanga ab'ekisa ekingi nga nange bwenkiina ng'agenda atandika omudaala gw'ennyaanya nga guzaala amatooke nga guzaala amanda nga gugula ente ng'azimba ennyumba ng'aweerera abaana ebyandinesimbizaawo mba sijja bikola ki oba tojja kugenda kwegayirira nabyo kati yenze y'oyo ontegedde kutegedde bulungi nti ogenda munyiya fenna tuwunye sabbuleenya eyagiridde n'ataagiridde kyekyo so kakati tubadde wali eri ku abamawulire beeraliikirirwa nnyo ennaku zino nti bannanga kati abo bwe tubateekayo banaabateekayo okukola kwabwe kutono nkulazeeko ekisooka ekikulu abantu tebaawula mirimu nze bakkiddeawo bwe mba ndi mwogezi wa ku mikolo siri mutimbi wabula byemmanyi bye ninamu experience byentambuza okwogera bakatumwa abanampeesa ekitiibwa mu mukolo ne music system yaffe nga SPM sound ne selector wange Pioneer byenjogerera kubanga nina experience nene muki mu byo kyesiinamu experience ng'okutimba sikweteekako era waakiri nkugamba nti genda olabe Brovendico essimu ye yeeno oyogere naye genda olabe Aikandi essimu ye yeeno genda olabe gundi genda olabe Spectrum genda olabe gundi oyagala mukolo kikaki bwe guti ne bwe guti nze seti kamugugu gutali biba byakufumba nti genda olabe gundi ate gundi oyo saagala nze mmale namukubira kasimu nti ojja kumpayo bwezi sibigenda mwebyo nze simanyi bintu byakudiiringa njagala omuntu atuuke ku muntu butereevu nkyowaaye ninaagwe okuwaddawo enamba y'essimu naye onze ojja kumuteekayo mpaya abiri ebyo sibikola nze omuntu bwe mutuusa ku soosi mba mutuusizza yenkola yange gwe mutima gwange saagala ate kuliira eno ate oli akola ekitatuusa agambe anti ssente bakkiddeawo yantutteko bwezi nze ndi mulambulukufu mu byange kola kikyo nange nkole paati yange ekintu ky'omuntu kye yatukwasiza kiveeyo nga kyekyo sijja kweteeka mu kamula juice nga simumanyi dalawusi ne lewusi ne baani abalala abo ba sesa juice be bamanyi ebyaki ebya juice era nze nkugamba nti dalawusi mulungi mpa ku simu ye siddamu ebyo kwesiba ku kitali kyange nosanga omwogezi ng'agamba nina abagoma nina abafumba nina gundi abakonakola ku mukolo gwonna nga ye abamanyi bayita kuye n'anayambaza omugole ate oluvaawo naga n'ow'enkuba muyina kwegamba nolabanga omuntu yeetisse omugugu ogutali gugwe so kakati abantu mubaleke okugenda mu paalamenti nze ndowooza biba biteeso bino ebirala bye tubabanja makubo nguudo tumanyi abalina obikola ate tetubagamba tubalese tuli ku balala abateetisse musaalaba ogwo gw'omanyi oluguudo lwo olwa koolasi aluvunaanyizibwako memba wa paalamenti gw'omanyi avunaanyizibwa ku malwaliro memba wa paalamenti memba wa paalamenti agenda kuyisa mateeka na biteeso kubiteekesa mu nkola bw'omusanga n'akuwayo amabugo ng'ofiiriddwa oba n'akuleetera keesi akuyambye buyambi ng'omuntu nga nange bwenzija ne ŋŋamba nange sekiriba kyattaka mpaawo atali kyambala ndeseyo emitwalo 10 mugulire omugenzi ki olubugo naye lwakubanga kati Uganda epromotinze nnyo okulaga nti okubeera memba wa paalamenti oba omaze okuyingirirawo obugagga ne batandika okugamba nti ezo miliyoni 3 zigenda ku mmotoka omwezi agenda funa miliyoni 4 muziizo abantu kye bavudde balekawo ebirala byonna bye bandikoze ebiyamba ensi ne beesiba mu bintu ebitagenda tuyamba kati nze kankubuuze nze nga neekoledde ka factory kange nga kakozesa abantu 50 n'omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino kyonna ani abasinze okuyamba abantu oba musingidde wala kati gavumenti eteeka ennyo essira muffe abaagala okukola ebinaakolerwamu abalala okusinga okuteeka ennyo essira kuba nayise obuyisa amateeka ate ng'agamu gatutulugunya okitegedde mba naakatandika kyenkola nga bansazeeko
gundi town council tekumanyi gundi tekumanyi okyatandika nema URA byonna ebitongole nga 8 byonna nga bivunaana ekintu kimu naye nga kifaanagana byonna nga bikulumbye kyokka ng'omuntu oyo anoonya mugongo ayimirire. Nze natandikako edda ka factory k'omwenge tekannemerera nkajjukira naye nali ntambulira mu mateeka amaki amalungamu naye ne wabaawo n'abaagala sijja byogera nnyo kale byebyo mu nsi bye tulimu. So ensi bwetyo bwetambula kakati Zambali Blessing Mukasa namulaba onakugamba nti bwe naba nfunye amalala ndowooza bwe mbaserabidde ndowooza yali naawe ng'omukalaatira ndaddamu okulaba naye Zambali nga bwe mumanya ajja kukola musajja ekirungi kya byonna atambulidde mu bantu era mu kusaba akalulu nakalimu nange nensabako sayidi gye nsobola nenkonvinsinga abantu bange abamu ne bamwaniriza ne bamuwa musabira ekintu ekyo abantu ebyo bye bamusuubiramu byaba akolera abantu aleme kwewulirira ku bantu ne bw'otaba na mutwalo naye ng'abantu batwala ng'ekikulu tewali agenda kuvunaana ne bw'oyitawo banange mwebale nnyo oddeyo nga bwe wanoonya akalulu ng'ogenda nju ku nju tewali sitaani agaana kuddayo ng'omaze okukalya nju ku nju banange yenza omubaka wammwe gwe mwawa akalulu oba mwampa oba temwampa banaye mwebale nnyo nkomyewo mama nakino omuluka guno musaleeyo akabuzi ku miliyoni ziri 4 zogenda okufuna gulako embuzi za mitwalo 5 emiruka gyo gyonna buli muluka ogw'embuzi oddeyo obeereko nabo mu kinyumu nga bwe wagendanga ng'okuba akadodi ebisigadde buli muntu ajaga bambi Zambali yadda era tokoma ku ebyo otandika okuyamba ku beetaaga obwetaavu bw'oba obuyina obusobozi obunaabayamba ensi kyeyagala naye nga bo obuweereza osubira ajja kuweereza bulungi kubanga yonna gy'ayise Zambali ng'akola aweereza bulungi tewali Zambali we baali bamugobyeko n'ogamba nti aweereza bulungi CBS yavaayo n'agenda ku NBS naweereza bulungi era avuddeyo ng'ayingira byaki byabufuzi ku Tiger FM mu bukristaayo yonna ku Metro FM ate Zambali y'omu ku bantu be tulina abalina obwongo obwoje bw'abavubuka kati abaliko so bw'anaakwatagana n'ababaka banne bwe banaabeera mu paalamenti nsuubira nze nti nange Zambali ajja bakolera. Kati ku saidi ya mwene y'emikolo ekisaawe kyammwe nga bwe mutambuza ndaba nga muli basajja wakati gwe oli omu ku bo nze bwe tunatunula bwe nti abogezi abogezi abalungi abogezi abalungi bangi naye nze omuntu bambuuza si lwakuba nti nkumanyi naye omuntu bambuuza nti mwogezi ki omulungi obwongo bwange tebuyinza kulowooza ku muntu mulala yenna busookera ku ggwe nedda kati of course kati tulaba nti waliwo abatambudde Patrick yali nnyo w'okwanjula oba yali nnyo mu mbaga ate Zambali naye abadde nnyo mu mbaga ekitegeeza abali mu kwanjula mwe mukyali bulungi mukyali n'abantu bamwe abajjudde abantu baffe bajjudde mu kwanjula ne mu mbaga kati Zambali ayinza okuva ku kitone Katonda kyamuwa sebo omubaka ne bw'anaaba mubaka wa paalamenti bamuwe emikolo nti honorable ng'onoonyooma Katonda tandika okuva mu kyakusitula era honorable Zambali alina okusigalako mu mikolo ssebo eyo talenti ndala Katonda gye yamuweera obuweereza obulala nga nange bondaba nti ndi mikolo egy'okwanjula naye njira n'enziramu n'ennyambala ebyebbama nkolayo obusikitisi 4-5 Katonda eyampa kiri ekyebbama ate naye aleme kunyiiga Zambali kye mukuutira tava mu birala
Geoffrey Lutaya bwe yali awo wa parliament yava mu kuyimba sigala ayimba yeyongera kuba w'amaanyi mu kuyimba kwe n'akola ebintu ebirungi ne tumwagalirayo era nga bw'aweereza obubaka bwaki bwa parliament. So ate singa yagamba nti kati nfunye obubaka bwa parliament okuyimba nkusuddewo yali badde kati nga bw'atagenda kuddayo nti yaligenza okujja nga abantu okumwerabira bamwerabira nga n'okumwerabira bakola naye ki kati bakimanyi nti abadde ajja akola era obwongo bw'abantu buba bukyamulowoozaako. kakati bwe kityo olina osigala ssebo gye wava n'osobola okwongera ate okubeera ow'enjawulo. Ttiimu yammwe eyabazeeyi b'ebbama nze ndowooza ekiseera bwe yasaaturukira ensi nebatwala buli omu nemukanyuga gye yamukanyuga ttiimu yammwe yali ekyakolera ddala bw'otunula kati essaawa zino nga bwe tuli nti kizibu okusanga ttiimu yammwe nga bwe yali nga bwe mwali mukwatagana kizibu nnyo kati abantu babigezezzaako ndabye wano abaana abato abazze fine weebali naye oba oli awo omuntu ayinza okugamba nti babalaba olw'ensonga be baliwo naye nga bw'otunuulira omutindo gumwali mulina talenti nga bwe yali olaba nga oba oli awo nti singa mbadde mukyaliwo bano be balaba essaawa zino bali badde tebabalaba. Omukisa ogwo tegusobola kuddamu okubeerawo kati omukisa ogwo oluusi buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Ekintu bwe kiba n'ekiseera kyakyo gwe n'otategeera kiseera kyakyo bw'okikola ennyo n'okisussa ovaako. Kati nze enkola yange emmoto yange buli kimu nkireka bakyanjagala okugeza n'okwanjula nja kuvaamu ng'abantu bakyanjagala. Nedda ssebo oyagala bamale kunkyawa banyima emikolo naye ate olowooza bayinza okukukyawa andi kanveemu nga bakyayaayaana nze ndekewo omukululo gwange nti bakidaawo yali ayogera banoonye mu balala abaliwo ng'enkola eyange mu balala be balaba teriimu. Okitegeera ensi bwe yeetaaga nti va wano odde wano odde wano odde wano odde wano odde wano naye bwe weesiba ennyo ku kintu kituuka okukaayira ekibadde kiwoomerera kituuka okukaayirira. kankonyumizeyo akaboozi ku ssomero nali sereebu nnyo bintu by'okumayiminga ebyo nga buli pate yonna nga ffe b'amaanyi kati nze bali bampita sweet kid era abaana be nasoma nabo oli nampita bwe mbeera mu bantu bana bwendi oli naŋŋamba sweet kid manyirawo nti ono yes ku ssomero eyo naye ekiseera kyatuuka nembeera nga buli pate welcoming pate simanya end of year pate simanya kuba twabalanga ne pate nyingi kazibeera zino zikala houses nazo nga ziba ne pate zaazo kati nga zonna mayiminga n'abaana abaaliwo benagera mu senior 1 naye ekiseera kyatuuka ndowooza nga awo nali nyingidde senior 4 tunatera okumalako mu kiseera ekyo abaana batandika okungobayo vaayo nga bamanyidde nga byenkola babirabaalaba dda abaana bapya bazze bakuba empere bakola biki nze ndeeta buno obuzina bwa sweet kid nga bagamba vaayo sirinda kunkuba bucupa ku stage era lumu nafuluma waliwo tekyali mukwano gwange nga njagala nnyo nanza kuba naŋŋamba naye sweet kid nabusomoza kamba mbita sweet kid naye sweet kid lwaki ebyokumayiminga ebyo togira ngo bivaako kati kyekyo kyenkugambye omuganda agamba ekite ekitava ku nsengejjero kifuuka wankindo fuba nnyo okulaba nga tofuuka wankindo wooli abantu bangi nnyo beesibye emirimu naye nga batuuka dde okuvaayo naye nga balemeddewo omuntu okoze ku leediyo emyaka 3 okolako ki noonyayo ekirala n'abato bafune gaapu endala ejjaawo wooli olimye omukyere kyusaamuko olima ne ku mayirungi omukyere ogulumidde ebbanga kati amayirungi ge bali ennyo okusinga omukyere gwo abaana bali ku mayirungi bagaaya sana ggulo olemedde ku mukyere ogoba bunyonyi amayirungi sigagobamu bunyonyi si kyentegeeza nti kyengezaako okupromotinga naye ngezaako okulaga nti bwe weesiba ennyo ku kintu kati ffe abaatwagala mu kiseera ky'abazeeyi b'ebbama
bwe twalabanga comedy aliwo yenna azze wakuwemula ne tuva ku stage ne tugibalekera era abantu basigala bagamba naye basajja mmwe nakati bwe bansanga bagamba Muteweta yabulira wa Ganja ali ludda wa Kyobe aliko aliwa ng'owulira balina kye bamiisinga okubanga balaba kakati nze ebintu byange bwentyo bwe mbikola radio njikoledde emyaka 15 ngenze eyo bwe mba sifunyeewo sifunye bwe mba nfunyeewo nfunye ngenze ku kirala kangende nnimo obukupa kubanga nabo mu katale butono osanga mayuni gabwe ayise gokanga ge baleeta gwebale nnyo ng'okyusa ng'olima obukupa lwaki ffenna tulima bwayise oyina kuba mugezigezi kakati bwe muzze wano ewange mutandise okwewuunya kino ate wakikola otya oyagala ewange wafaanagane neew'omulala ewange wange tuukawo olabe ku kyenjawulo neew'omulala bw'ona ogenda olaba ebiriyo omuntu alina okuba nga wanjawulo era bwe tuyingidde wano si wa bulijjo nga bunega nti nzeewo omuntu wa bulijjo okitegeera nti waliwo ekyenjawulo atulaba nga boolaba one mabega lwakuba nti amazzi bagaggyeko lwokuba nti tuli mu kwogera naye efeese neyiwa amazzi naye eyiwa amazzi gamba wano obanga ali oba nti si kya bulijjo nga nti ngezeewo omuntu n'otuukawo nti nyumba yokka yeeriwo kya bulijjo kakati kiriwo ekikwewuunyisizza ennyo amazzi gano mazzi gokka kakati ate amazzi tegakwewuunyisa nnyo kati ate ekiri mu mazzi kino okiraba kikwewuunyise eryato eryo lyamala mu nnyanja emyaka 316 erirwa eryo lyolaba erirya nga lyasinkinga lino lyendabako lino lino lyolaba lyatulangako bantu oba bantu ze manvu ezasooka naye lirina efuuti 40 nga baali bajja mu muti gumu ebyafaayo mbiyina wano naye kyembuuza nga lyalinga ttono amaato gedda ag'emanvu gabanga bwe gatyo ng'ogyeko agafaiba ge basooka okukola bajjajjaffe agaddako gaali gano gakubajja bwe gati ng'abantu batuulako ne baseeyeyo ku mazzi lino lyalina emmanga 7 emmanga ozimanyi bwe butebe abantu kwe batuula emmanga 7 kitegeeza lyatwalanga abantu 7 nga buli omu akutte enkasa akola ki akuba kakati bw'ofuna ekyenjawulo era kifuule kyanjawulo nenakojja Kimbowa yagula ennyonyi lwakuba ennyonyi neemufaako naye kati yagisitula n'agitwala ewaka mu kyalo Emitiana era bw'otuukawo kyosooka okulaba nnyonyi kakati oyo kikojja Kimbowa musajja mugezi nnyo si mwangu waakiri yannema okugula mu bupya nagigula mu bukadde nennemerera ngitadde ewaka abaana bajje bagajja ate eno ennyonyi nti nagigulako naawe omulembe guleme kuyitako bulungi nnyo golooza abasajja b'edda lwaki baateekanga emmotoka enkadde mu lujja kutiisatiisa gwe bw'ona oba omumanyirira kweno eyiyo gy'oleese Lexus ogiyingiza mu lujjale nga twaliwo neeyo yali mmotoka sikwewaana nga ye talina kyeyewaanirako enanga abaana bange balijja mu bukadde bwange nga nina wempumulidde mu mirembe gyange kuba wano nsuubira ate maaso awo okukyukamukko ngende mpumulireko awo ewagazi ewalala ate bwe mulijja mulisanga birala kakati nabo balijja nembaga temuntiisatiisa nnyo emmotoka zange 3 ziizo oba 4 mu lujja nga bweziri kubanze situunda mmotoka okuva ku gye natandikirako mpaka gye zonna zirina nziyina n'ebisumuluzo okuba ekyo anti nagenda okugula emmotoka ng'abasajja bano babulooka abakutambuza wonna wali nga bagamba nnyo ali akati eno ogiraba kati eno ne bwoba ogiguze ku katale ennyangu yakutunda era nababuuza nga kimu lwaki mwe mulowooza nze ngula kutunda okitegedde naye bo balina ekibalina mu mutwe nti ate eno bwona agigula ku katale eyanguwa mangu okutundwa ng'ate ffe abamu tugula byafaayo nyangula emmotoka yange ngivuge ngikaddiye ebeerewo ate ng'okyagikuba kimu kati nze nina akamotoka kange bakayita kasereezi naye kajiya
naye bwe nkajjayo kati buli muntu akeegomba kuba nakaddamu ne nkakola kagira kati kanyirira nkateeka ne kanamba akapya kati byendiko lwaki nina serika nti oli bw'ajja nga atudumya emmotoka nga todudumya nnyo neno serika eduduma kale banaye tuwayizaamu ne muzeeyi Bakidawo ssebo toyanze okutufisiza kaddeko omanyi otambula nnyo obeera bize naye ssebo gamba nti kati jofu jangu tuwayeemuko oba otufisiriza kadde era emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya naye nammwe mwebale kujja emboozi muyugi ne munkyalirako ewaka ndowooza mwe bannamawulire abasoose otuuka wano mwe musoose okujjako ewange abalala baŋŋamba naye bwe baŋŋamba mbaga ate siriiyo ne bansanga walala nalala ne bansanga walala naye mugamba oba onajja ewaka nti saidi wanti gindi oba kale bwona bwoyiseko makindi tunakwatagana akati nze nakoowa tunakwatagana nakoowa tunalabagana njagala ebintu nga biri ku programu era nze omuntu bwe mukubira esimu nga nti interview ntenzikiriza naye tunakwataganira wa nze nga kyonna kyoba osazeewo nze okujja gy'oli oba gwe okujja gye ndi kati yena ngamba nti jangu oba nja kujja naye so si byagamba nti kakati ate gwe jangu waba toze sijja kujja awo ensi eba ekulaakulana kale ebyo byebyo ebyaffe amina ssebo kale tukwagaliza birungi byereere naye nga wobuli kukwasaganya emikolo gy'ogikutte emikolo era si ki naye oli mu nnamba emu era oli nga bwe nagambye nti aboogezi abalungi bangi nnyo naye ate gwe waliwo kibayita extreme obuyinza bwa katonda katonda buli omu yamutonda n'amuwa obuweereza bwe lwakuba okwevumbulamu obuweereza bwe kyekizibu era bw'oba tonatuuka kwevumbulamu buweereza bwe katonda bwe yakuteekamu weekanga ofudde bwavu naye bw'ogwa mu buweereza bwo nti pa ng'otandika okufuna empiki Mukama nga bwe yazikuteekerateekera gwe n'ozeesa butuufu bwazo olaba abantu bangi nnyo olowooza be tulina mu Uganda Cranes be basinga osamba omupiira abasambi b'omupiira bali mu byalo naye nga tebalina mukisa nga tebeezuulanga nti kankole kino na kino na kino nyingire mu Uganda Cranes nga teetaaga na kuwa interview ng'omupiira gumuli mu mutwe na mu bigere na ku kifuba nga buli kyakola kyonna olaba nti ono mupiira mwereere omupiira yagujooga olowooza abaddusi mu Uganda tulina bakiprotiki bokka be basinga emisinde abaddusi abamu bali eyo batema mpuuta kiba abatondera okukola tebakikoze olowooza be tulina mu bukulembeze be bakulembeze obukulembeze nabo buva eri Katonda naye obwabamu tebuvudde eri Katonda buvudde eri maanyi gaabwe ga ssente na maanyi ga mbooko ne babufuna so ensi bwe tebwetambula ensi bwetyo kale toyanza nnyo toyanzeege katukome wano olwaleero nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza kaseera akalungi weeraba Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo
Voice Akusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse, nga gw'ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba, ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.